الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله بركاته. المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. kubeeranga tusisinkana mu mbeera eno ey'obuyinike ey'okuviibwako mukama waffe Alhaj Nasa Ntegese Baggala Allah gwe yajje mu bulamu buno obw'ensi olunaku lwajjo. Tumwebaza Allah jalla jalaaluhu olw'obuwangaazi bwamuwadde. Tusaba Allah ebbanga lyamazizza mu nsi muno byakoleddemu ebisiimisa Allah abimusasule mu musera ebyamusobako ng'omutonde. Tumwegayirira Allah abenga abimuddiramu. Twagala tutwala omukisa guno okubeera nga tubeebaza bannange okubeera nga mutudduukiridde mu ssaawa eno ey'obuyinike. Abantu mwasuze wano, abalala ne mugenzi, abalala ne badda mu mbeera efaanagana bw'etyo. Tusaba Allah jalla jalaaluhu abasasule mu ssera. Mukama waffe jjajjaffe omulangira Dr. Alhaji Kasimu Nakibinge Kakungulu bwazze okutwegattako, okutubuuzaako, okutugumya, newakubadde ng'ateera mu kiseera kyekimu ali mu bantu abateeka okugumizibwa mu maka muno. Asukkawo awo kubanga mu maka muno alinamu obuvunaanyizibwa obw'okubeera nti y'omu ku bakuza ab'abaana b'amaka gano. Obuzibu n'ebyessanyu byonna tuba naye, ekyongera okukakasa nti obuvunaanyizibwa abutambuza. Tusabira Haji Sharif Shaban Sebaggala nti abasajja abakulu abo Allah abawa ne balengera ekyo yakirengera. Amazima gali nti bwe tuba tugambye nti bya myaka naki Haji Sharif Shaban Sebaggala mwenna mwamumanyi ali musajja omukulu omugundiivu omukadde ng'oyinza oluusi okunoonya kyolaba n'ab'amaka b'enju eno okubeera nti totulekeredde mu biseera byonna bye tubaamu eby'obulungi n'eby'obuyinike. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akwongera amaanyi agatambuza amaka gano n'olujja lwa musajjawo Haji Shabani olw'obwesige bwe yakuteekamu. Akulira ejje lino bw'atyo Allah yasazeewo n'amutwala Alhaj Nasa Ntegese Baggala nga n'erinnya eribadde liri e Kampala emmereseya. Bw'atyo Allah bwe yateeseteese, bw'atyo Allah bwe yasazeewo. Ebirala ebisukkawo tujja bba tubikutegeeza mu butongole insha Allah, naye sebo tweyanzeege okubeera nga tuli ffenna essaawa eno, era tukimanyi nti obadde mugonvugonvu mu katonotono, naye ate era n'oga nti nteekwa
olw'obuvunaanyizibwa tusaba Allah akusasule musera. Obutuuze n'atambula n'agenda, Allah n'amutwala ne batadda waabwe ne basigala wano, naye nga naffe be basigalirawo ate naffe twavaawo dda, buli omu aliwe ne tusigala kujja kubalabako. Babadde batyatutambuza bulungi, obunafu bwe butuyingiriddemu kwe kubeera nti ate bo kati betutandise okulekawo, naye era Allah abakuumye ajja kwongera okubakuuma insha Allahu taala. Basabye obululu, bakubye akalulu mu kigali, mubaveeko mubaleke. Owulidde baba batulyaza amaanyiza Allah yanaabasasula, naye ffe tukole kye tuteeka okukola. Bannange tugenda kwongeramu amaanyi ku mulyango, atalina masiki tojja, ne ku kidaala wano tugenda kuteekawo, kubanga ojja jjambala ng'ekyo tubeere n'abantu babiri nga bamanyi ekibaleese wano okusinga lwe tunaabeera n'abangi nga butwa baleese bulwadde. Inshallah tujja kubaawo n'abantu 3 5 naye nga bajjidde ddala kukubagiza n'emyoyo emirungi, naye okujja ng'ogamba nti ozze kukubagiza n'ettimatima ebbye eryo ojja kuba mubi. Tujja kugamba abantu ku kidaala n'eri wabweru, abantu babeere nga tebakkiriza muntu ayina mutima mubi gwakwagala kusaasaanya ndwadde. N'ebigambo ebyo tugenda kuyingira mu salaatul asr. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu n'obusobozi bwonna bwadde omwagala waffe ono Haji Nasser. Haji Nasser mwenna mumumanyi, Allah yamuwa ebitone bingi, yali musajja musuubuzi mukakaalukanyi, ate asinza kutegeerekeka mu byabufuzi, era omukululo omunene gwalese gwa byabufuzi, kubanga yasobola okukunga abantu aba bulijjo okwettanira okubeera mu byobufuzi, era ndowooza bwe wanaabaawo ekimujjukirwako kijja kuba kyekyo yasobola okusaasaanya obwagazi bw'ebyobufuzi mu bantu aba bulijjo. Yali musuubuzi, owabadde musuubuzi naye nga Allah yamusaasira n'afuuka omusuubuzi omututumufu ng'emyaka gikyali mimpi, era awangaalidde mu ttaala eyo ey'okuba ekyo kyabadde. Tusaba Allah abe nga amuwummuza mirembe, era byonna ebyamusobako ng'omuntu abe nga abimusonyiwa. Tetulema kwebaza basawo na buli alina kyakoze okulaba nga ataasa obulamu bwa kati marehemu Haji Nasser Ntege Ssebaggala. Ebitone bye bingi okubyogerako wano kuba kwoya, naye kwebaza mwenna abadduukiridde enduulu ne muba nga mujja nga mugumya olujja luno n'abaana n'abazzukulu olw'okuviibwako omwagala waffe ono Alhaji marehemu Nasser Ntege Ssebaggala.